I want to give Doctor the legendary your flowers. Wow, omuyimbi Lydia Jasmine asiimye Dr. Jose Chameleone okuba munnange ate omu ku basajja ate munnange abakyasinze okuba abakabi mu kisaawe eky'omuziki kiyite munnange ate ba legend eside eno byengenda okubeera nga nkutuusaako ku maaso awo ate nga mutabani we Abba Makasi nkugambye omusajja mwana mulenzi ono ali mu kwogeza munnange ate abamu obwama ayingizaawo actually nga yakagula munnange oba nga yakafuna munnange ate emmotoka empya byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo kakasa nti nno subscribinga jjukira nti nno abadde ne girlfriend we Abba Makasi bamutejamira nti isuzaako jamina nti yogi mu byonna kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kwasa ate n'okulayikinga vidiyo kakati nno kansoke munnange nkutegeeze mulimu abantu abamu munnange nga obasiima esayidi eno naddala munnange nga like ng'alina ekintu munnange ate kyakoze nga mu kisaawe ky'omuziki kwegamba nga mukwano gwo ng'alina n'ebimu munnange ate byakubeereddewo n'abaako ebimu byakuyamba omuntu oyo ovaayo n'omusiima Lydia Jasmine alaze okusiima kwe eri Dr. Jose Chameleone nga ku basajja abakyasinze okuba munnange ate abakabi mu kisaawe eky'omuziki jjukira nti nno Dr. Jose Chameleone munnange tosobola butamuwa munnange ate ku Reddit eside eno y'omu ku basajja abakyasinze okuba abakabi mu kisaawe eky'omuziki oba okitegeera muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi Lydia Jasmine avuddeyo n'amuwa munnange ate ebimuli bye I want to give you my flowers. I want to give Doctor the legendary your flowers when you're still alive. He deserves them. You've been so good to me. May God bless you. We wish you more life, good health. Tukwagala nnyo esi yonna. Tukwagala nnyo. Yes. That's so nice. Njagala, just this is a symbol. Nti nno nze nkusiima byonna by'okola when you're still alive. Ooh. Oh. Yay. Chibalume. Manager, kale babitwale ebimuli bya Dr. Legend. Yes. The one and only. Yes. babadde munnange mu kushootinga vidiyo ku luyimba lwabwe kolabo yaabwe oluyimba tayito bagiyita batya bagiyita sure oluyimba olwo era nga boogezako okulaba embeera bwetyo bwe yabadde munnange ate mu katambi Lydia Jasmine Kosat ne Dr. Jose Chameleone nkugambye Chameleone yabadde ayaka bayita okwaka nga boogeza ku munnange ate okulaba mu katambi ku sayidi y'emu kyekinzeeko ku mutabani wa Chameleone Abba Makasi ennaku zino ali munnange ate mu gettinga viral okwetooloola munnange ate emikutu egy'enjawulo mwana mulenzi ono atredinze nnyo ne girlfriend we abadde ayogeza abamu obwama ng'abantu beebuuza munnange girlfriend wa Abba Makasi ye alina emyaka emeka munnange era nga wali okusinzira by the way bye nalabyeko ko wali byabadde biraga nti nno omuwala ono alina munnange ate emyaka 2 era nga munnange mwana muwala ono nga mu Filipino bye bimu nno munnange ate ebibadde byogeza abamu obwama esayidi eyo n'ekyokulala Abba Makasi yavuddeyo munnange n'alaga emmotoka eyakabi era yavuddeyoko n'alaga actually nalabye nga yataddewoko ne price yavuddeyo n'alaga lisiiti ey'emmotoka muganda wange Abba Makasi mutabani wa Chameleone actually woba omulaba emyaka gikyali naye muganda wange omanyi kye bayita okubeera ng'okuta essente obuwanana n'obuwanana muganda wange noweetuusaako emmotoka eyo omwana ayogeza abamu obwama ku bimu Abba Makasi ayagala kutulowoozesa nti ffe tetukola bye tukola tebirina makulu tetuyingiza katungulumbeera nkusazeeko Abba Makasi mutabani wa legendary Dr. Jose Chameleone wenjogere Abba Makasi ayingizaawo Benzi omwana ono taweza kejibe myaka 20 mutajiweza Benzi yiyo emmotoka wano omuntu jagula
ku kyalo n'atandika obutabuuza n'atandika okuba n'amalala abantu ne bamuyita Illuminati ne bagamba bwe ye mugagga w'oku kyalo omwana aguze emmotoka tannaweza na myaka 2 Abba Makasi emmotoka agirese benzi yiyo ne risiti zizo omanya byebulaate biringa ebyawano bikyukamu naye mwana ono afubye nnyo tulaga nti ffe tetukola tetuyingiza tuli bakireeresi tetulina kiddako yoyo nno munnange Abba Makasi era nga ku sayidi yeemu emmotoka eyo yavuddeyoko n'agivugamu wali ne girlfriend we nga bali mugendako actually mu kifo ekimu nga boogezako okulaba engeri gye babadde bagoyengamuko crazy wali bannange Abba Makasi nkugambye taggwayo. Alright, fuck it, I'm driving, but we finna make a series. This is part 1 of making it up to my girlfriend because y'all niggas keep pissing her the fuck off. So she says she wants to go to Hawaii. So Hawaii will go. My favorite. So then she's finna now, for now we finna go to Arbor Lakes, some spot, retail therapy, hashtag. So she's finna go shopping a little bit. So we at Panda Express, wanna grab some food real quick, then go shop. Food. We in the mall and we about to enter your favorite store. Look at doing like a little vlog. Wanna say hi? Oh, let's go. What's good? Feel me? So, So our friend works at Zoomies and he hooking us up with the new drops. You feel me? So we can get the stickers. She found a sticker. Feel me? But yeah, this it, I guess. Now she happy. Alright, fuck it, I'm driving, but we finna make a series. This is part 1 of making it up to my girlfriend because y'all niggas keep pissing her the fuck off. So she says she wants to go to Hawaii. So Hawaii will go. My favorite. So then she's finna now, for now we finna go to Arbor Lakes, some spot, retail therapy, hashtag. So she's finna go shopping a little bit. So we at Panda Express, wanna grab some food real quick, then go shop. Food. We in the mall and we about to enter your favorite store. Look at doing like a little vlog. Wanna say hi? Oh, let's go. What's good? Feel me? So, So our friend works at Zoomies and he hooking us up with the new drops. You feel me? So we can get the stickers. She found a sticker. Feel me? But yeah, this it, I guess. Now she happy. Yoyo nno Abba Makasi mutabani wa Chameleone ali mu kwogeza abamu munnangate obwama eside eyo. Actually bwenti bwenkoze kakasa nti no subscribinga kozate no kulikinga video gwe kasobera ngo subscribings ebizigadde byonna bitulekere tujja kubeera nga tukutuusako actually update yonna kasitona beera nga munnange subscribinze.